anyway tukyagera maaso tumaliriza n'emboozi esembayo ate nga nkulu nnyo nga nkulu nnyo kikyotegeeza nakuva nokusho mu byeyokolere wagala bebituusa mutandisa kale sayidi zivuddemu erimu entondo wiiki eyo twali ku press conference embwet biki byoyogera King Hasof ne Queen Kama ekutta omuliro bimu by the way tubatogerako wali emabega nga tugaba basajja bana bonna bakoze concert ne tutazuulira nnyo tuli ku kiri fena tulamaso bona gali ku kiri era nga nakuzo mwezi 15 naye tujja kubeerayo yes ntwala esatu kana kalanga kayisaawo then nemtwalo 10 VIP nemmeeza kati genda okubeerako nga ffe wano mitwalo milioni 3 tugenda kukikuba nakitegeera naye awo nawe tubira byonna nga tubyyogeddeko press conference mwatwala obudde ne mugimanya n'ebyaliyo byonna so ntandikira wa wanava kasiri Douglas press conference nagira bokuba we yatandika one kansoke na Sheebah dala yalaga that it's a battle. Yeah, it's a battle. Energy Sheebah. Yeah, it's a battle. Omwana oyo abikolanga. No, I'm not taking sides. Sheebah yalaga nti dala okitwa kitadde mubai natuka kusejja boda pichi kwe yagira tutowandaba andizia naja bike bikes kwe yagira alaga nti the star no laba katugambe ejja kuleeta little boss ku Diamond Platinums obateeka figures anja olaba nti kitogezako bisa Diamond Platinum ye composing kati wecho chabade Diamond Platinum ne little boss ani abade little boss no program bogezi Sheebah yes oyena atuka ne Cindy Mnyoro munange na energy yes na Jarigi are very composed came very well in the car nga era bidente battle as a mother ate mother yali akimye kimu press conference ngenda kyogerako kino kiyamba Cindy okujja tayamba Sheebah nedda mukwano nedda dia ndawa biboja twagala kulya tetulana mwagala kimu kulya yangu amaliza back to the topic Cindy naye nayingirawo kati wano firing question babija personalities baliwo buli muntu yaddamu ebibuuzo but nze Cindy yaziramu ebibuuzo bulungi jo teyabiddamu nga kuprovokinga kintu kino kisobola okubumbujja omuliro yakiddamu ne Douglas definitely maturity in a very mature way ne Douglas naye yali ku ludda lwe naye wamulaba yali very maturity yali alina kubeera kuziza eziko amashuwa wabaye yali kula bana bayimba kadonkamu kuyagala okubeera no ati ogambye maturity taka marayo we go Cindy unogondo contract someone moderator tebaba sina side otia tetugenda geraageranya abantu batejasinga ku munne we go on you understand tugeraageranya abantu ng'olaba waliwo kyasinga ku munne kati bategere wali yagala n'omuntu afaananga Sheebah yabajja batulinge Sheebah anti bembanjagala ebyo tekyandi naye wano waki omanyi kibanyumira buli muntu alina kyasinga kubanga omu asingako munne emirundi 10 buli muntu alina kyasinga ku munne aliwo asingako emirundi 10 abomuyaliwa tugende maaso but back ebibuuzo ebaali beebuuza oli yabiddamu in a very mature way n'abiddamu in a very way yali ayagala yali enyumira abashiba Olix yali enyumira abashiba Olix naye nze ndaba iPhone holders nze ndaba kino ekintu Victoria egenda kifunamu
ejja kukifunamu kinabeera very successful kuba abantu bakiexalatiza it will naye nsuubira Cindy will really work very good and Sheebah as well abana abamwagala because balina different audiences naye tukkiriziganye my part in short on this particular topic tukkiriziganye Cindy alina abantu yes I agree nina team nitegeera talent nabulabe mu bisapasinzawo talent hits hard work and katolaba you see I agree Odi ayogera abadde otya talent kuba hard work I agree ne talent omazize twagala kulya tuna kya will work out for me that's what I can say if you struggle me we are balancing the equation okay ogena kusembayo oluti n'obutogere yakoja no zolaba naba lwaki kasi enada ko ku nsonga no we are balancing yogera ko soko yogere gender balance niwe wali mukusoka tyabaddewo wajirabye sajja bwagwe nabo mfukidde akayija mu gato Sheebah ne Cindy ndi timu Sheebah ekitufu tukimanyi ekitufu tukimanyi mukimanya abatimu Sheebah tukimanyi naye nga emugambe mbu ani Cindy yaddamu ebibuuzo nga yabiddamu just nze kale gweriifu yabiddamu nga omuntu omukulu nono yalina ensonga namubuuza nti yesi wampandikira oluyimba lwaki si yali hiti okitegeera so ate n'abategesi bano oba bakozeemu ensobi lwaki bategese Sheebah gwe bagamba atamanyi kuyimba n'omuntu amanyi okuyimba Sheebah alina ensonga gyeyogedde enkulu nno ddala esi buli muntu ayigira ku mulimu gwenze baakera ku makya mamange n'azaala ng'ebya YouTube sibimanyi nga simanyi bya make-up biyigidde ku nsi omuntu yenna asobola okuyiga ng'akola ekyo ekintu bagamba muwa practice muwa what okitegeera so Sheebah asobola okuba ssaawa zino tamanyi life nga bwe bagamba mbu atasobola naye Sheebah kati watuuse amanyi okuyimba kubanga omuntu alina ennyimba obanga omuntu alina ennyimba 15 nga golina simanya 3 ate nze manyiko 2 oba manyiko 2 zokka which is okay tugende maaso so kati Cindy amanyi era amanyi okitegeera sina kwa kazinda tugende amanyi era amanyi obumanyiwe ndi timu mami kasi ono yasembayo ona kwogera pamijeko nedda si bya side tukimanyanga si bya side nga tuze byamazima bashibaholics bashitse on another level okitegeera ate basindi ndako maleyo bakitadde ku property okitegeera this is eginabeera real ku battle okitegeera ani asinga okuyimba Sheebah zibakeza sikyambu Sheebah asobola okukola live Cindy gyagenda okukola kwa kimanyi Cindy agenda kukola live okitegeera nkimanya ine ennyimba ntono naye ennyimba ze olaba wadde bwe mugambidde mbu simanyi naye badage zino ese olaba nga 15 ogenda kwewunya nga abantu abasinga banange sagala mukwate bubi naye abantu abasinga abalina maturity balina bera wa Cindy nye nako maleyo wayi wanga olaba amazima Cindy kyakola kale tetuganyitwa za battle kiringanga mu wrestling oba mu bikonde n'okujja with that vibe okulagamba mugenda rwana you get but yandi ekomyeko ng'omuntu okitegeera n'ateekamu ka maturity akatono no creativity gwe yateekamu yali mungi creativity gwe yateekamu yali mungi wama n'abasoko Sheebah bwe yava ku bata eyo we bali ku press conference gye bali ne bamukyazako ku TV ekigambo kye yayogera si kuba nti timu Sheebah ne bye yayogera nze binkwatako
yagamba oyo munne ani Cindy ayinamu akamanyiro nga like ayogera nga mujerega ate buli muntu yenna teetaaga kujeregebwa nange naava okera ku macyango oyogera onjerega kati atoli neetagala mumanyira olaba ndowooza Cindy yajja Sheebah yajja ng'ayina anga okitegeera yajja nga alina obusungu bwe okitegeera yali asobola owaaye yali asobola obukola ki obucontaininga okitegeera najja nalaga cause abantu kale tetuganye she has good music but people abamu abali ku side yajja kugamba naye nga yakola bwati lwaki sigenda wagundo okitegeera so eyo gundi engeri gye yajjamu engeri gye ansalingamu ebintu ku gundi n'agamba gundi ono mbu yeerema seeguya mbu yeerema amukuba nnyo bana abantu amazima gabeera mazima nembadde manyi baali ba mikwano yeerema kyekituufu yamugamba kale sokolongoseemu njogere tuli ba media personnels here right? yes Bambi tusitula music industry neither way or the other isn't it naye nsuubira Sheebah it wasn't called for twagala nnyo okubookya wetaba mu mazina g'enkima ogisuubira okitegera bangi be boogeredde ebigambo ebisinga n'ebya Sheebah but you're still standing olaba Sheebah yajja nga alina obusungu yali very emotional no so the problem here is and very arrogant ziri program nansonyiwa emiziri mbadde moderator naye kati wankyuse moderator wuno wano so amia wotagala ku Sheebah society naddala mu music industry naddala ba society mulina obuzibu bumu buli muntu batukuziza mu ngeri za njawulo biki ya gwoyinza okubeera awo Douglas ng'oyagala abantu bakulinnyeko wali abantu abatakkiza balinnyako olwensi oba bakikoledde kati seeguya where does he get oba ki okutandika okuvuma omuntu kuye ndi ku stage nga olaba Seguya n'obwasegu yaabwe look at him nga bwasegu n'obwasegu yaabwe Cindy bwe yali ayingira music industry yali asuubira ki nze simanyi bya Cindy because I'm not even a fan I'm talking to Sheebah you know Sheebah yali ayingira music industry yali asuubira ki musoke mu mbuuli yali asuubira no abamwagala bamwagale no wulira mu kibuuzo kyange ekyoba olina okumanya Sheebah bwe yali ayingira music industry yali asuubira aza kuyimbira abantu be si music industry gamba limelight kati nga liifu gwe kibabulire kyolooza yaza kuyimbira ffe omuntu bwayingira music industry suubire enkokola zijja kubaamu ogenda kwogerwako kuba oli mu limelight thank you sweetheart kati obajja ne bagamba tino weeremererwa tokitwala nga point nawe kisuubira ne bagenda kukuma despite the fact no towekozeeko olemereddwa aba alina okulangira 26 years doing a Lugambo show it's also another big thing it wasn't called for was it really called for yali akisaana exactly no n'ekigambo kyamugamba ku stage no let me tell you something kati no tuveeko ku bya emotions naffe tuli by the way now you are talking about out of emotions I'm not talking about of emotions woba ogamba kati asookolire Sheebah asookolire yamugamba kino we ntulira wano career yo egenda kuggwa wano ngani mbusinga tuli mpaka z'amazina kikirize kigane Seguya gyali yeremererwa nkiddamu in Sheebah's voice yeremererwa automatically yeremererwa nkiddamu ogwokusatu yeremererwa waliwo abagamba nti ese obusungu bungi naye it was just a battle environment ebigambo byogera because it's a battle but then oli ye yabiteekamu emotions isn't it naye nyini yamuwa kyali agwana automatically awo kasiri katize kasale mpaka kubanga tuyinza osula ku story lwe tutavaawo wano gamazima gali nti bato weeri brand zizonna eziri involved zonna z'amaanyi nze ng'omuntu nzikiriza nti buli omu alina kyasinga ku munne era nga nzikiriza buli omu asobola okuzannya obulungi ku lunaku luli okitegeera ensobi Sheebah gy'ayinza okukola kwe kudya n'obusungu tosobola lwana na busungu n'owangula olaba Sheebah mugenda ne bagamba alina hits nnyingi tiimu esobola okubeerawo awo ng'erina abazannyi bangi abalungi kooki n'alemu okubalonda obulungi bateeka ku kisaawe
ng'akozesezza oba oluusi emotions gundi mwagala nnyo gundi bwe muyita mpulira okitegeera kati Sheebah ennyimba z'alina ennungi ennyingi tagenda ziyimba zonna selection gy'anaakola yegenda osalawo oba aba nesho ennungi oba ki oba embi okitegeera gwe bw'oselekitinga obubi ng'oli alina abazannyi abatini abalungi naye n'abategeka bulungi era abasobola okukola ki aba asobola okukuba okitegeera ku lunaku lwe bagira ku press conference ekisinga ottawaanya abantu kimu Sheebah engeri gye yajjamu ne gye yajjamu eyo terina nakuba debate lwaki eyategeka press conference eno wa university ayagala abayizi n'abazadde okitegeera kitegeeza nti ku pano kuno osobola okuleeta abantu babiri nga buli omu alina side gya representing Sidi najja ne yekomposinga biki n'acommunicating eri abo then ne Sheebah najja mu ngeri ye na communicating eriki eri abo ababe okitegeera so byonna biba bikola ki byonna biba bikola ye nga ye afuna plus kubanga nakati buli we mu discussing ekintu kino buli omwana akirowoozaako agenda lowooza ku mutegesi of which omutegesi ye university eyo ye baikola ki ye beefunamu fine n'abayimbi baafuna bakola ki basasulwa okitegeera neze just kyenyiza okumaliriza nakyo ku nsonga eyo kimu Cindy muyimbi mulungi bwe tutuuka kugamba nti talent performance maloboozi na biki Cindy asingako ku Sheebah ne bwe tutuuka kugamba nti ono alina ennyimba ez'amaanyi ennyingi Sheebah asinga ku Cindy bwe tutunuulira society y'e Uganda ebiseera ebisinga tetunuulira nnyo asinga kubeera ki asinga kuba na ddoboozi ddungi batunuulira nnyo omuntu asinga okuba ki okuba n'ennyimba ennyingi ate nga hiiti okitegeera ovuiki kiki kyekugambye nti kakisinziira kwagenda okulonda abazannyi bano first 11 ateekamu ani anajjira ku saabu bwe kityo wekigenda okuba so kati bonna anaaba alina teamwork makes a dream work agenda okuba ne tiimu esinga yagenda okuwangula batena okitegeera bani n'ekirala ekimu kyenyiza okwongera okutangaaza mu bantu eno bizinesi gye tulimu bagiyita show business tekolera tetambulira ku talenti kwokka etambulira ku birala ebigattako ensonga lwaki omuyimbi asobola okuba owakabi talent wise n'atakula kusukkako awo okitegeera olwaleero bino ebintu bye tuleeta mu equation nga bonoogamba nti ono n'alaga ennyumba oli n'alaga amamotoka n'eri gye tubikoppa oli bw'amala okukula mu industry ajja n'abaflexingirako balaga ki kyazimbye kino kiba kiraga abawagizi be nti ajja akula era abawagizi be batuuka ekiseera nga baliretinganga nabo baagala omwegomba okukula naye ku levo kwakola ki kwakulira okitegeera tekirina buzibu bw'osalawo obutalaga bibyo naate tekidimonize nga alaze bibye kubanga it is a show business tulemaze ebbanga wano waliwo babbekulu ne Bobi Wine batuvugirako nga tebatuvuga ku music yekka onajja naga naguze eryata eryakabenje naguze emmotoka simanya biki okitegeera kati ebyo byonna bibanga bu supplements bwogattako okujja okukola ki okuzimba okitegeera so mwenna abali mu show business mulina okukimanya nti tuba tulina okukola ki tuba tulina okukula era osanga ne munnamawulire nga mumanyi nga abaddewo ebbanga naye ng'ate ebyo ebintu tebakola ki tebabimanyi olwaleero society bagiyita tetudiscussinga art obeera ku radio oli ng'agenda ozannya oluyimba lwa Bebe olupya nakugamba oluyimba lwa Bebe Banton awabawazuwena eyagoba abakongo tayogera ku musical content nti oba eno yayimbye bwati producer bwati yeyakoze kati kitegeeza society badimonizing ebintu byo discussinga art tudiscussinga muntu byakoze eki byakoze kikuzaayo ku kiri where is the attention Sheebah akola bulungi attention gyeri Cindy akola bubi attention gyeri kitegeeza toyina bwogenda kakasa general population nti omusinga kuba ye gweraba okitegeera kino ffenna tulina kiyigiramu kimu nze ngambanga abantu ebiseera ebisinga nti hard work bwekola ennyo nga talent tekoze hard work esobola beatinga talent leero bw'otunuulira ennamba z'abakyala bano bw'otunuulira hits abakyala bano ze balina bw'otunuulira amaanyi gaabwe ojja kulaba nga waliwo asingira ddala ku munne lwaki ng'ono ateekamu nnyo oli takola ki finally nze nga nva ku nsonga eno bannamawulire sikyabategeera munnamawulire ojja ku pano ng'oyina sayidi munnamawulire nojja ku pano ng'oyina sayidi naye mulimu abantu abamu be tulina okukkiriza naavaaga baliriza kati omuntu nga Seeguya abantu balina omumanyira talina bajjako waya Seeguya ze esobola omukategorizinga nga infant adult infant adult ye muntu abanga omubiri gwakula emyaka gikuze naye ng'obwongo n'ebirowoozo bikyali bito
kati n'ebintu engeri gy'ababikolamu ebiseera ebisinga ebaki temutodiscotinga n'ebintu ebisinga engeri gy'ababikolamu eba yeeyo ekitegeera ekisinza okutta mu mulaalo y'abaana abayiga ebintu mpulira nnyo abantu abagamba muzeeyi alemedde mu ntebe atta mu mulaalo y'abantu abalala bayingira ebyobufuzi baga tunaagoyingawa n'abantu abali mu mirimu eno mutta mulaalo y'abalala bagamba tunaagoyingawa omuntu tasobola kubanga olwaleero aweerera omwana agenda akola olugambo emyaka 26 nga chairman wa lugambo ng'alinga agamba nti kampani eno terina spisimu gyesobola kuseetinga seeguya elevating ave ne kugenda mu field seeguya waali ayina abaana nga bakulu nga kyonna kyokola omuyisaamu amaaso kigenda direct ne ku famire ye kitegeeza ateekeddwa okubeera protected okuva mu fracas eyo bali abasajja abamuwanga respect eri ultimate bakuze bano abaana abaliwo bato tabayinaako toffaali era kyova olaba singa lwanga yeyayogera seeguya kyeyayogera osanga Sheebah yandirespondize lulala kuba be babayinako ki ettaffaali ne kati oli agamba gwe tondiiko tokola ki tokolangako kitegeera so ffenna abakola emirimu tulina okukimanya buli luvannyuma lw'emyaka 5 elevate buli luvannyuma lw'emyaka 5 elevate ove mu gaapu y'obwana okujja okuyisaamu eggaali era bino ebintu by'okubeera ba infant adult tubikomye bw'oba okuze kula according to your ODS kula according to your myaka kula according to the levels mu industry tulekera okuba ne bannamawulire betwandibadde tuyigirako ate nga beeyisanga ebitagasa nenge nakuzo mwezi 15 parting shot yange ku bannamawulire kizza twakyogerako professionalism bannamawulire yafa abasinga obungi tebagasomye Yesu yagamba ina degree seeguya musamwe ekitiibwa mu longevity bangi gyabaddewo with due respect ali mu kaliba yemu nayenze general gye yakwata ey'olugambo nze Douglas sijenkola kuba sibisobola oba kitegeera birimu amakuuli mangi naye yeewa ekitiibwa n'abalala station gyendaba onyogera kunja kitegeera yo abaana baayo oba abakozi bwe bajja kati omu yakolako mwe yabavuka eberawo ku lwomukaaga naye batukesa naaweza emyaka nibaga nga bamugenda bamukuza njimanyi asoma mawulire kino wali yajja nga akyali ti naye naakula nga akyali kwestation nama n'agenda eriyo neddiwa eyajja nga bali aba omu n'akula n'aleka munne bw'obasanga kati tosobola kukkiriza nti baali bayimiriddeko ku seeti y'emu nga bakola ekintu kyekimu naye just kwegamba ekyo kyetubadde twogerako bambi tukakuweereza omukulu era nange ku nsonga eyo I'm really so disappointment kweyo ensonga ababukedde abaaliko kwolo ku seeti kwaliko nese Simon omunene naye yalaga side gye yali eyaliko ng'aliko ku side ya Sheebah yali Zahara Toto naye nga bonna balaga side nti bali Cindy ate ne bakiraga mu bantu so kubawo zikirambululamu nyaawo Zahara Toto naye yali ku side ya yali tiimu Sheebah yekka bonna bannamawulire kyokka yali ejjudde stage bwe omanyi lwaki kakiddabulule Cindy mwangu kutuukikako kitali ku Sheebah Sheebah muzibu kufunako kyetaga ku muyimbi bwe wali obuzibu kyetaga ku muyimbi bagenda eri omuntu kankubuuza ekibuuzo let me ask you something oli omuntu wagana okuwa interview musango kadde balinabo okufuna saidi musango anti not si musango so tugezaako kugamba nti bwe baba kuyisizaamu eggaali kikize n'eggaali nti bagikuyisiza mukwano gendayo n'esuuti zeezo bakuyiseemu eggaali tusimbule embala tugende oyo mukulu mumaliriza naze maliriza nze akagambo ke ŋŋamba seeguya awo waali aveewo kuba abaana bangi abatunuuliddewo ku myaka gye afuna abaana bakyaninga kati ng'ono onajja kusobola ekifo kyo bano bajjasobola olugambo naye kati ffe investigative journalist bubunowabyagala ebyo naye nga bambi wona ogenda otulabira ku YouTube channel ez'enjawulo thank you so much tubeerawo wano nga wotulaba tubeerawo ne tuyisaamu ekibadde kitambula mu wiiki emboozi ng'ezo naye bambi ng'ennaku z'omwezi 15 sagala mwerabire tugenda kubeera ku Yolo Festival yes Sheebah kalungi ne Cindy tugenda kubeerayo naye nga zirya kubeera saa 6 ogw'omutuntu nja kuba natuuse dda
era kolo sijja kunywa nnyo sagala kufuluma nti twagala kwetawula nnyo mbere wa nengambi twesanga ennaku zomwezi 10 ziri awo so tugera kuyima hit ku hit naye nga kale so tubadde wano ku satellite hotel nenga sinagenda waawo soko osibula abantu abali ku S Media abali ku Life Experience Uganda banangi musubscribinga abapya kubanga tubeera na bingi nnyo waneeno ebyo kya tudiscussinga ku mbozi ngezo ate ne tubeera nga bikikuba tubaagala nnyo obeere bulungi bye bye omukulu olina kyotugamba oba osabu kale my parting shot maliriza obadde ki wama I'm Douglas Steele. By the people from London badde nerabidde waliwo omukyala bamuyita Barbara ali London nkwebaza nnyo thank you so much Barbara you have been there I mean it yes abitegeera bulungi Barbara thank you so much you can thank you so much Barbara people in the diaspora thank you no thank you so much and bebaza nnyo you can go now subscribe on my YouTube channel I repeat it's media now for more there are more there and I'll be bringing more thank you tuwulire ku brand bannaye abatulaba brand yange eno bagiyita zinji atuvaaye brand from yengoye zaitu fulumya t-shirts nkofiira ama-t-shirt obayeraga ati nze mwogerako nga ndi ku side ya business ebintu ebiseera ebisinga bye tuzenga twogerako nga abantu babirabanga ebiri ewala ebitasoboka ng'okumerchandisinga kati twasalawo ebimu tubyogerengako then practically tubikole nze natandika brand yange ya merchandising etambula bulungi era ng'ali eyo yenna ng'okyagadde oba osobola okunkonako ku 0755 1968 13 n'ekikutuusaako n'oyambala n'oba ng'owagira emirimu gya art n'abakola art amannya nze Kasirye Adam Card nga ndi mu lutunuulizi w'ensonga za art ne entertainment industry naye nga neekubira nnyo ku side ya business kanjogera abanyambaza esi before that one by the way I thank Gocha ye yanyambaza today webale nnyo asangibwawo Mpelerwe Lusanja Road. He's a very good guy. You can go Aina Dope Clothes, trust me. mwebale nnyo kubanga mubadde ku mikutu nange abange kasibula abantu daga tukodde obudde obumala sikyo mukama wange Simple balance. Abali ku S Media Uganda abali ku Ogisande Media Now olu ne jempuliddawo Life Experience Uganda ne Brown Skin Event bannange mwebale nnyo kwekumira ku mikutu gyaffe tubaagala nnyo mwongere okusubscribinga n'okulayikinga and comment otubanga tukunyiiziza bambi we are sorry bino tebibaddemu bya side oba singe bashiba disclaimer disclaimer batusonyiwe kuba bingi betwogedde bangi betunyiizizza waliwo ababadde neutral nabo munnange waliwo abateetonda ffe munnange twetonze mutusonyiwe just tubadde tukola facts tubadde tuweereza abantu just doing analysis kale tubadde wano ku satellite hotel Kisasi Chanja Road yes wena hotel rooms ennungi ezirabika obulungi gwali eyo oyagala wakwebaka kweyagala kweta muntu wo jangu wano ku satellite otanga bisulo parking gazi balina satellite health club sauna steam bath gym bwenkolera ennaku zo yangambye nti nsazi onsangaawo ne coach wange waali ku satellite hotel then nga we mbagambye nti ennaku z'omwezi 15 Yellow Festival. Kati mwabagala okunyuma okulabika obulungi okwambala mugende wa Joysta Fashion Store wa. Waliwo nasangibwa ku Ham Shopping Mall. Edduka U73, U74, U75 genda awo enamba eriawo mukubireko akolere ka delivery. Kugamba onyume ojoge jukira shife abashiba mukimayi bulungi kino tulina okwambala. So gende wa Joysta. Kugamba abasindi tebagenda kwambala. Abasindi tebagenda kwambala. Bagenda kwambala diti. Honorable Mohammed Nsereko nkutumidde